Nkulamusizaako mukadde wange mukwano gwange wonna oli nenkwebaza emirimu gy'okola webale nnyo webalire ddala amannya nze Julius Katongole Mumira Nsanafu nja kusaba ekigambo kimu obeere ng'otambuza vidiyo obeere ng'otambuza message mukwano gwange tubeere nga tweyongerera ddala nkusaba tambuza vidiyo kubanga gano amawulire mugeetaagira ddala mbeere nga ngabawa obweddage mulinze mutegeere Mumira Nsanafu ki ekyaguddewo Mumira Nsanafu ki ekiriwo message eri etya Mumira Nsanafu jangu otubuulire Mumira Nsanafu ensonga ziri zitya kubanga gwe ali ku ground gwe amanye ekigenda maaso ntuuse mbawe amawulire gano ku bantu abasatu abafudde nzize mbawe message eno kyenkusaba kyokka kwe kulaba ng'okwata kapeesako otegeeze munno nti maze okutuuka mbawe amawulire gano era nkusaba ekintu kimu kyokka okulaba nti otambuza message osharinga tubeere nga tweyongereyo ddala mbalamusaako bannayuganda mwenna wemuli nembeebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'e Masaka Road mwebale nnyo kwaniriza mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omulimu gwe mwakoze gwa ttendo omulimu gwe mwakoze gwa amaanyi mu history ya Uganda mwamenye record abantu ba Mpigi genda Lukaya Buwama obutawuni obwo bwonna mwakoze ekintu ky'amaanyi abekayabwe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala era tubagamba nti emityana ku lunaku olwokubiri tuli mityana era tubagamba mwaniriza omukulembeze waffe nga bwe mwakikoze vidiyo etandise eti amawulire go nina mangi njatandikire ku bantu abasatu abafudde bafudde batya era kyekyabaddewo wenkusaba tokukyusa kalimiko wuliriza bulungi omanyi mbadde sinayogera nempulira enanga n'abalala nga bagezaako okubalimba njagala muwulire message eno nkibawe bulungi era gwe ogitegeere abantu abasatu abafudde olunaku lw'eggulo twasimbudde ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform Makerere Kavule ssaawa zabadde zikunukkiriza okuwera essaawa 4 ne twolekera nga tusimbula ku Makerere Kavule twabadde n'emmotoka mukimanyi ow'ekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bw'aba atambula awabeerawo emmotoka eyiye gy'atambula nayo njagala muwulirize bulungi kubanga enanga ngenda babuli abantu bafudde batya era kiki ekyabaddewo njagala tukiwulirize bulungi ono novinsi badde musaba nga sinamu blockinga eyange page tebagireterako masandaali bayita wa Mumira Nsanafu twasimbudde ku kitebe kya National Platform kubanga nasimbudde nabadde buli kimu kikola ki nkiraba bulungi twasimbudde ku kitebe kya NUP twasimbudde essaawa nga zikunukkiriza okuwera essaawa 4 bwe tuva ku kitebe kya NUP wabaddewo bodaboda ez'abaana baffe abafoot soldiers mikwano gyaffe bafoot soldiers nga kuliko mukimanyi ow'ekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bw'aba atambula wabeerawo emmotoka eyiye eggulo yatambulidde mu mmotoka eya UAY eyiye mukimanyi wabaddewo emmotoka y'abamawulire mukimanyi drone ne wabeerawo emmotoka ey'abasecurity nayo drone ne wabeerawo n'emmotoka ya NTV ezo emmotoka zezabadde okuki okumpi ne wabeerawo emmotoka endala ez'abakulembeze abalala then ne ambulance kaakati bwe tumala okusimbula ku kitebe konvoyi yaffe nga bwe yabadde ne tutuuka ebusega wabadde omuntu mungi abantu batandikidde ku nkulunga ekidde Masanafu ng'abantu bangi bali ku kkubo
nga bawembedde bakuyita kuwembeera mu sides ez'enjawulo okwaniriza omwagala w'abangi President wa Uganda Kabiriiti ka Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati awe Busega twaluddewo era bwe twatusse Busega njagala muwulirize ebigambo bino nga poliisi amagye biri ku makubo ng'era abantu bibakuuma nga bibakuuma bulungi amakubo ne gaggulwa bulungi. Oweekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayitawo naffe ne tuyitawo ne tugendera ddala bulungi ne tutuuka ekyengera ng'era abantu bali ku kkubo balinze omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe twatuuse ekyengera abantu ne bayiika era wano wendabira omusiru gwe bayita Abedi Bwanika aze ku CBS n'agamba mbu Bobi Wine yazze n'abantu bano bamulinze bulinzi kuva ku makya tebaakoze nakola laavu y'abantu yabadde ng'erinze omwagala w'abangi Kabiriiti ka Uganda emyaka emito abantu abakulu bagenze ku kkubo batandise essaawa 12 ez'okumakya ne balinda Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mitembo nannyini masannyalaze. Kaakati wetuuka ekyengera abantu ne baaniriza President ne bakuba mu ngalo ab'embuutu ne bazikuba abataddewo ebiyitirirwa ne babiteekawo ne tutambula. Naye nga waliwo emmotoka eyabadde tutambulirako emmotoka eno yabadde terina number plate. Njagala owulirize mwabadde ku live nga byonna mubigoberera njamba story eno kubanga omunyampi ayagala kusiiga kifaananyi kibi era mumanye ekyabaddewo. Kati emmotoka eno yabadde egoberera yasoose neyagala okuyisa NTV ne batubagamba ssebo wano wabeera emmotoka z'amawulire ate mwagala ki nedda emabega endala yabadde Subaru ya red era ne tugigamba kiki mwagala kuleeta mivuyo temulaba nti omukulembeze ali mu kutambula abantu nga bali ku kkubo muganda wange nga tugezaako okubajja mu kkubo tubagambe emmotoka zitambule. Nze mu Miransanafu natambulidde ku booda nga maaso nsookayo ne muganda wange nnuwa mutwe ne tutereeza abantu ne tubagamba mudde side eno era ne booda nga tuziraga ekyokkola. Tutuuka wuliriza wano wewali okuluma essowaani tutuuka ku kkubo erikkirira nga munaatera okuyingira maya oba ovudde ensangi nga munaatera okuyingira maya. President abantu bava mu katawuni ako nga bamuwerekedde. President ayitawo ne motoka y'abamawulire eyitawo ne ya NTV eyitawo negenda maaso. Emmotoka bwegenda muwulirize bulungi wano wewali message enkulu. Emmotoka eya drone eya taxi yavudde maya kulive maya ngedda Kampala nekiika bweti mu kkubo nekiika mu kkubo ng'erina abavubuka beetaddemu naye abavubuka nga tebambadde byambalo bya nuupu nga abavubuka bali awo bali mu leeya zaabwe eringa takisi ya bulijjo oli ne yeefuula nga ayagala alinga wagira naye nga tetuvudde. Saagala enanga olimbe bannayuganda saagala otafiire mulimbe bannayuganda. Njagala muwulirize vidiyo eno mwassa abantu guno omusango guli ku Uganda Police ne Museveni babasse batya. Emmotoka yeekiise mu kkubo drone eyo gye babalaga eya taxi. Ku mmotoka ezitambula ne Bobi Wine mwali mulabyeko taxi y'ebibomboola. Tetwagala mutusiruwalireko muloze nti bannayuganda basiru bapanze ekintu kyabwe driver lwaki yaddukiddewo nga mugamba oyo yayingisa emmotoka kuba mukimanye kubafudde tekuwabadde kwayambadde bya nuupu kubafudde wabula waliwo abantu abadde bagoberera olwa laavu gye balina eri omukulembeze waffe
Robert Kyagulanyi Ssentamu drone eno eyabadde eyina ebibombola bya taxi bano abasajja bagikiise mu kkoona abo bati tunaatwogera okutuuka mu kakko omusajja n'agikiikawo ye n'abuukawo emisinde n'agenda bali abaana ne beetomera abadde bagoberera basatu naye nga lwaki kyakoleddwa kino Museveni ne gavumenti ye babadde missoni yonna erina weeyagala okuggwera era bwe mbatunuulira nga bali mu kulimba bannayuganda mutuleetera amannya ga drive yabadde avuga takisi eyo twagala tunoonyereze era Museveni ne gavumenti ye atubuulire mu NUP tulinayo takisi eyo teriyo emmotoka pulezidenti zaatambula nazo emukono mubadde mutwaba ne takisi Uganda poliisi gye yatadde ku peegi yaayo bano abasajja baleme kubafuula basiru Museveni azijjatta bannayuganda ne gavumenti ye bo abaana babadde baagala okusiiga ekifaananyi lwakuba bannayuganda tebakiguze nti Kyagulanyi mu konvoyi mwafiiriddemu abantu nedda bassebo ne bannyawo ffe twabadde twayiseewo nadda nga tuli maaso era tubagamba abaafudde nga temutuwadde mannya gaabwe era njagala okubategeeza akabadde akaliwo ke kaluwa bano abantu baali badde mu lukwe lwabwe kubanga baatidde ekyabadde ku kkubo banoonya engeri gye bayimiriza Oweekitiibwa Bobi Wine ogenda mu bantu babadde bakola buli kimu okulemesa omwagalo w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda mu bannayuganda naddala ab'omu bitundu bino kisiruwaza Museveni olaze obutiitiizi Muhoozi mulaze obutiitiizi n'obusiru obutagambika Masaka Besigye yagendayo n'ayita mu kibuga wakati Bannayuganda mulabe abantu bano lwaki tebatwagala Bannayuganda mulabe lwaki Bobi Wine awalanwa Bannayuganda ebintu bino tubibabuulira ne mudda mu kwesiruwaza olwaleero nzize mbabuulira omulabe wa Uganda n'abali ku opposition mu bategere Bobi Wine yagenda emukono bamusibirako nga tannatuuka mukono ne bamutwala eyo wansi mu kikko omukulembeze ayina ekibiina mu ggwanga Uganda naye nga emukono bamuwoozi batambulira mu kibuga wakati munnange bo tebasanyalaza kibuga bo tebakyankalanya bizinesi z'abantu tuli mu ggwanga ery'abasiru abatategererako ddala Besigye tannaweza wiikisi bbiri ng'avudde Masaka Besigye ambuulire poliisi embulire lwemuyita nti jangu tutuule tuteese tukubuulire woonaayita lino eggwanga lwaki mufe balinga abantu abamu bannayuganda bagenda kutuuka ekiseera banyiige bino bye mutuyisaamu ng'abatategeera laale zitegekeddwa bannayuganda baagala kwerokaminga mukulembeze waabwe mwe ne mubayisa mu nfuufu ne mubayisa mu mmere y'abantu ne mubakkiriza eyo mu bibira olw'okuba mmwe kye mwagala naye mmwe basajja mmwe lino eggwanga si lyammwe mwajjanga abapakasi ne mulowooza mugenda tufuukira kagumba weegoge mwasse bannayuganda saagala mubuzebuze bantu Uganda police bino bye muli mu kugira mwataddewo emmotoka bannayuganda ne bafa Oweekitiibwa Bobi Wine message gyawa abaana ba boda nga bava neggulo nga tuva wa yabyogeddeko n'abagamba nti bannange muvuge bulungi era abaana bavuze bulungi nemwe obujagala mwe takisi ffe tuvuga takisi ne mulaga bikiriki bye mufumba n'otunuulira na Abedi Bwanika mukatangira aka kasajja nowe Mathias Mpuuga Abedi Bwanika abadde ku CBS n'agamba kakati bonna kye bakuwuliriza abantu bafudde bakoze Museveni yatta abantu bameka Eruwero Abedi lwakuba tewayinaamu kitaawo na nnyoko mwajjanga bapakasi Museveni yatta abantu bameka Museveni yatta Frank Sete zanga mbadde temubyogerako mubadde ku CBS awo muli mu kumanyiira mujeregajereka ebintu ebitategeerekeka ne Medisere Kongo osirise
omanga weefuula mbu otwagala nnyo. Abedi ali wali. Ndowooza muwulidde abantu 3 abafiiridde ku lw'e Masaka nga bano babadde bali mu kubanga nabo basanyukira omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Byonna bamaze dde okuba nga bakubuulira. Ebibuuzo byabadde bingi ate era nga ne ansa ntono, ate nga bw'omanyi poliisi mbu ng'egezaako okuba nga etwistinga ebintu, so nno nga ababadde babitegeera kwe kuvaayo ne bagamba nti katulambulule ensi ekigambo kino, oba katubuulire Abannayuganda abataabaddeyo ku ssiini, abatategeedde abawulira biwulire, tubabuulire nti kino kye kintu ekituufu. Ekituufu abaana twabalabye naye twabadde tetumanyi kiki exactly ekyabaviiriddeko okuba nga oba accident eyo ebaawo. Oli ku Legit TV 256, weebale kubanga otambula naffe era nkugamba nti woba nga tuna subscribinga kikadde beera ng'osubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga leka comment yo. Ebisigadde butereevu tujja kubanga tukoma nabyo, temuvaawo, sigala naffe.